Maama yakaaba nnyo yayisibwa bubi era kati nze Haji mu byonna byempiseemu mu nsi saasira nnyo maama wange. Lwaki? Kyekintu kyensigazizza. Maama wo? Sikyagala bantu kumalako mirembe. Maama wange yekka. Sikyalina kyenjagala mu nsi eno. Daddi yabeeranga n'ekisajja ekyamulwanisanga mu ddwaliro. Kitya? Bwe yeebakanga ng'omulira alwana n'ekisajja. Nga zukuka omulundi gumu. Ndowooza oba jeje emyoyo egikima abantu. Ewiiki eyo yasembayo oba wiiki bbiri yabeeranga n'ekisajja mu ddwaliro ekyamulwanisanga mu birooto. Era ng'omulaba yeebase naye ng'atuuyana ng'alwana. Naazuka omulundi gwonna gwe babadde bankimi. Yayina ekitenge eky'amaanyi ekyo ekyajja. Ate nno yali awonye. Nze up to now simanyi Haji kyatuukawo. Because bali bagenda namusiibula. Obuzibu bwali mazzi wano Mawuggwe. Yayina amazzi muki? Ne baganoonamu? Mawuggwe ne baganoonamu. Ng'era atambula n'akapiira. Nga maddugavu galinga kyayi. Ntegera. Abasawo ne bagamba nti amazzi gano twagala tumanye what caused this water in the lungs. Buyinza okuba butwa. Bwe bakuwa obutwa ne wayita obutwa wobuwona side effects zijja after time. Okitegeera? Kitegeera. Kati ayinza okuba yali exposed to poison eya high degree nga yaleeta amazzi ago aga black. Because muzeeyi yali tanwa sigala. Teyali wa sigala? Yali anwa mwenge gwe. Era nga tanwa na mwenge nnyo gino gy'amaanyi Nairo. Bayize daddi yali tanwa. Nga daddi akwata ecupa emu n'akuba emboozi. Osigera? Anwa bw'anyumya n'anwa ecupa emu okubala essaawa bbiri. Bagamba yali lujoojo. Yali tanwa. Muzeeyi yali tanwa. Ekizibu kyokka yali talya. Nga yeekengera obutwa. Era nga muzeeyi tosobola muleetera mmere. Ku mikolo talya ekyo kyo yali. Ecupa ya Jesu mululya? Ecupa bagireeta yanweranga wantu wamu ku joyista. Wokka. Muzeeyi nga tayinza kuba ku mukolo n'oleeta ecupa. N'agikwatako? Era agikwata n'agizza waki? Wali. Yatambulanga n'omwenge gwe. Mu mmotoka. Yabeerangamu n'amacupa ge. Nze nga nze amuleetera emmere yabeerangawo ku joyista nga bwenzija nga nina kyendya. Akirya. Nze muntu gwe yali teekengera era singa omuntu yali ayagala kumutandoza yandiyise mu nze. Kubanga bwe yasanga nga ndya. Ng'alya. Nga ngamba John olya binyeebwa. Tulye. Kati nga bwe tugenda ku mikolo ate nze sirya. Ng'akwata emmere gye bamuwadde waaba yali waakulya. Kwa waliwo emikolo gye twabeerangamu nga mubutuufu oteekeddwa okulya. Ng'akwata emmere ettooke ng'aliggyako piisi. Ng'akwata ebyennyanja ng'abiggyako piisi. Ng'angula foyiro zino ze bateekamu ebyokulya. Nga ngamba bikuume ng'ebizibiti. Obulamu bwe bwali bwa bunkenke. Kati abasawo bagenda omulaba ng'alimu amazzi aga black. Kati abasawo bamulaba ng'alimu amazzi aga black. Amazzi ago gaamukolozanga ge gaamuleeteranga okukolola. Oba omwenge gwe gwali kyekibumba? Tegwali mwenge. Kati gabaga mujjamu mu butuufu yatereera. Era bwe yatereera n'otandika n'okwogera nga n'emmere akola ki? Alyako. Abasawo ne batugamba tugenda musiibula. Amazzi ago ke gakoze eki? Ke gavuddemu. Bagenda okuddamu mukebera nga bajjamu ga ludda lumu. Balina okuddamu ag'oludda ki? Olwokubiri amazzi. Era ne bajja ne bamukola ki? Ne bamuteekamu akapiira. Naye we baatandika okujjamu ate gano ag'oludda olulala yatandika okuddirira. Yatandika okuddirira yali tayokya. Tuba alina temperature y'amaanyi. Naye pressure ye eya wansi yatandika okukka nga tatambula. Otegera? Abasawo nga beewuunya. N'afuna ekitengo nga beerawo empewo n'emuyitamu nnyo. Abasawo ne mbabuuza ne bagamba those are signs of fever. Kati abasawo nga bagamba twagala tulabe ki ekireeta these fevers. Ekimulekuba empewo nejja. Nange mba ndi awo ku lw'omukaaga nga nkubira essimu kye yali takola. Okuva yayingira eddwaliro nagenda ngo ne mulala naye nga tankubira. Nekolo yaŋŋamba olina obudde ojje tunyumyemu. Nga mumamba mami nti omulwadde nga mpise
kiki nyamami angamba teyasuze bulungi naye bw'aba akuyise jangu yampita lwa mukaaga atera afe ku Mande ntuuka mu ddwaliro mbanva mu mmotoka yange waliwo ebinyonyi bino bimpa abaana byava ku muti omulundi gumu ne bijja ate bintomere nga bw'oba ofuluma emmotoka kumbe ndoza byali byebikiro bwe ntuuka mu ddwaliro nali nguze emmotoka empya baba hamu yali yaŋŋamba nali namugamba dda nti njagala ki emmotoka naŋŋamba agenda mu bondi olonde emmotoka gye njagala nja kukola ki nja kusasula nga mugamba muzeeyi naguze emmotoka ki empya bagamba ez'amabugo muzeeyi n'abikula kateni agikole ki agirabe naŋŋamba ono ye wakuvulumula avuga amamotoka vuga oli w'amamotoka go kyeva buga ati osobola okutambula tutambuleko mu ddwaliro emmotoka ogituulemu obutuufu nga tasobola nga tubeeraawo nga tunyumya naye ng'abeera mpita taamale jangu kati nga tunyumya nga ŋŋamba kubira Kenzo oyo omugamba ajje wano ne Mama Fiina yantumya abantu babiri Kenzo ne Mama Fiina nga nkubira Kenzo nga mugamba Kenzo gyebaleko muzeeyi agambye n'alwala n'otajja kukola ki kumulaba agamba ansazizaamu byonna kanzije ki mu ddwaliro Mama Fiina nga mmukubira nga mugamba maama muzeeyi akwagala yaŋŋambye nkukubire n'alwala gwe mukwano gwe n'otajja ki Mama Fiina naŋŋamba ntambula bweru naye bwe naaba nvudde ebweru nkeeraawo kujja kukola ki era bulijjo njagala okumulaba nene mbadde ninamu ebuzibuzibu Kenzo nga ajja olw'omukaaga nga tubeerawo nga banyumya ne Kenzo ng'amaanyi ayina genkana ki ng'ayina amaanyi mayitirivu nga ne ku buliri atandise okuvaako kale atambula yeekwata kyatuwa essanyu ne tulaba nti omusajja akoze eki ateredde tuba twekubya ebifaananyi ngamba Kenzo omulwadde ono nagaana okumukuba ebifaananyi mawulire bigende ku social media tumubba amagezi odde ebweru ffe twekubya ebyaffe muzeeyi yaŋŋamba munzija mu bifaananyi byammwe kyomuganda bika bubi nga muga Kenzo tetulina kyakukola twekubye wano naye tetubikola ki tetubita era byebifaananyi bye yasembayo okwekubya mu bulamu bwe ngali ne Kenzo ne Minisitani Nyamutoolo kati ku Sande nzirayo n'aba State House namusanga akyukidde ddala kuba ku Sande ku makya Minisita Mayanja yakeerawo ng'agonze Minisita Mayanja n'amusabira nzirayo n'aba State House abo bamwami mwerabidde omwami akoloma mu State House n'abalala mwerabidde nate erinnya ligenze ng'ekitengo twali tukyanyumya naye ekitengo kyamukuba nnyo ku lumu abasawo bana ne baggwayo mu ddwaliro nga tebakirabangako ekitengo kyamukuba ku Sande nga mulaba nga tulaba nze nenva nawo nagenda okulaba nga mami afulumye nagenda n'akaaba abasawo bonna ne baggwayo ku Sande navaawo nze ne bano be nali ntutte ne bagamba omanyi tulina okugamba pulezidenti nti omusajja atabuse kati musajja akoze eki amasimu awo ne gayitingana mu State House nti bannange ku kye tulabye omusajja yeetaaga genda bweru Mande nze saddayo ku Sande natya okuddayo ankuba bukubi masimu ku Mande lwafa ku makya namuloota ekiro ng'ali mu sanduuke ampitako nakyuka omulundi gumu nantunuulira ng'ali mu sanduuke nenkubira mami ne mugamba daddi namuloose ng'afudde ng'ali mu kofini naye ng'akyuse bw'ati antunuulira muganda wange Bridget nankubira essimu naŋŋamba daddi namuloose afudde twaloota ebirooto ebyo bibiri ku Mande nali nina gyendaze ne Minisita Mayanja bajjo mwami Kirundo wa State House ne bajja mu ddwaliro ne Bebekulu bakole enteekateeka ezimutwala ebweru embeera ye yali mbi netabuka embeera yali ekoze eki
etabuse ne bakubawo amasimu General Narweso naye yaliko ku simu kati mbandi ne Minister Mayanja nga mtudde bwenti mu tent twali tugenze ku byattaka ekintu kyantema amagulu empewo nempitamu omulundi gumu n'olukungana saalumalako kyeva ngamba honorable Minister njagala kuddayo mu ddwaliro tuli nnowa Kiboga njagala kuddako mu ddwaliro kugamba ng'embeera sigikola ki togitegeera honorable olukungana yalumala mangu because of me ne tulinnya emmotoka tuba tuli mu convoy tuddanga amasimu bagankubira muganda wange Bridget n'angamba nti taamale soko yangu otuuke ki mangu bajjo ye yamalamu amaanyi bajje simu gye yankubira yaŋŋamba taamale taata wayinza obutawona ku kyendabi ntuuka mu ddwaliro ku Mande maze okunaabako saawa emu ntuuka ku ddwaliro bwenti nsangawo mukulu wange John yali atudde wabweru ntuulaawo kumpi naye namugamba baaba John naye mu bwongo obwolowooza eddwaliro lino linaawonya taata John naŋŋamba nze yajja kuwona naye nga naye mulaba akoze eki aweddemu amaanyi bamuzizaayo mu ICU olwo badokita ba pulezidenti bazze olwo byonna temubituwa mawulire olwo badokita ba pulezidenti bazze bajja ku Mande essaawa nga 2 pulezidenti asendese badokita be bakole ku nteekateeka bamu na baprofesa Makerere eyo bakole ku nteekateeka ezimutwala ki abasawo ne baga tayinza kulinnya nnyonyi nga puresha ye eri wansi bwetyo tekisoboka naye nze bwe nategeera nti badokita ba pulezidenti bazze namanya waliwo ekikyamu naye nga mu ICU tebakola ki tebatukkirizaayo ne tubeerawo ne baaba John ne maama mami bwene bonna ne mukulu wange oyo Dr. Potifu ne tubyogeramu awo naye nga ffenna tewaliwo alowooza nti muzeeyi agenda ffa kati tuba tusiibula mu ddwaliro zaali ssaawa nga 4 ngenda musiibule mu butuufu muzeeyi alayika yali yafudde dda kubanga namutunuulira bwe nti teyeenyeenya yeebase kyeva okubawo ne ŋŋamba bano naye mmwe muzeeyi ndabanga akoze eki akyuse manyi ng'akakanyadde bw'ati naye nga wali ebyuma biraga akyakola ki akyassa ndowooza baali oba tebaagala obakumbikira oba baali oba tebaagala obakukola ki ffe nga tuva mu ddwaliro tulowooza omusajja muki mulamu ntuuka mu supermarket eri awo Kyengera noonya engatto tezaabula nalina ono mukwano gwange Roni ono gwembeera naye best friend wange mugamba Roni engatto ziriwa njagala kugula bintu mu supermarket ng'engatto nziraba twanoonya engatto ne Roni emmotoka zonna nga tetulina ngatto ffenna kumbe byebikiro anti bw'ofiira obeera mu bigere bwe nayingira mu supermarket mba nnoonya ekintu bwe nti nsikayo byonna ne bigwa omukazi najja nanga ebintu obisudde nebika nina stress mungi ne tutandika ate okuzzaayo ebyo ebintu bye nali nsudde mba naakatuuka bwe nti ewange ntudde mu ntebe omuntu naye yankubira essimu yaŋŋamba kimu Junior muzeeyi tasobodde yali muganda wange oyo owezana naŋŋa Junior muzeeyi takoze eki tamalako tasobodde saategeera nti afudde nze nagawo batasobodde oba operation oba biki abantu ne bankubira amasimu nti agenze ne baŋŋamba muzeeyi afudde nze hagisereddamu kufuna mawulire gasingaako nakwata Roni ne mugwa mu kifuba ne mugamba Roni mpedde nakwata Roni oyo mukwano gwange ne munyweza ne mugwa mu kifuba ne mugamba Roni tuwedde tulekedde ebiseera ebizibu mu nsi ne nkwata essimu ne njikubira mukulu wange Hamu ne mugamba taata afudde ne nkubira mukulu wange Yasiini ne mugamba taata akoze eki Gashumba nankubira naŋŋamba wange byempulira muganda wange byendaba ku NBS bituufu ne mugamba bituufu awo ennaku enzibu we zaakola ki ezatandikira nenvuga nenyenda ku ddwaliro naye ekifaananyi
ekitaliva mu bwongo bwange natuuka ku ddwaliro ng'akyaliwo okikira nga bamubisse maama yakaaba nnyo yayisibwa bubi era kati nze Haji mu byonna byempiseemu mu nsi saasira nnyo maama wange kyekintu kyensigazizza maama wo sikyagala bantu kumalako mirembe maama wange yekka sikyalina kyenjagala mu nsi eno kyofuna Haji omuntu bwannumba I'm capable of anything nze Haji abantu mbalaba nsaasira basaasire kubanga nze kankubuulire negomba lunaku lwendi siddamu kusanga kitange lokka era nze kati Haji nkolerera ggulu nkolerera ggulu nkolerera ggulu bwe liba gyeriri bw'obeera ku mukolo nogamba kale singa ate muzeeyi wanaabaddewo ate woofuna ebizibu noga kale oba singa muzeeyi akoze eki abaddewo nebyo Gachumba yagamba nti ebizibu bigenda kutuukirira muzeeyi wange ndowooza statement wagite tewali bizibu bintuukiridde just abantu abalina okuba nange tebaategeera nti Junior yafiirwa era kanziremu mbabikire Junior yafiirwa omuntu gwasinga okwagala his life can never be the same Haji okufiirwa si mbaga it can take you 10 years there are people who have lost people and they have never come to terms with it even after 10 years kisinzira impact buli muntu gyalina bulamu kisinzira impact omuntu oyo gyalina mu ki obulamu abantu abamu nawe tuba tubaziika naffe tuba tweziika buli we bakwata ettaka ne baziika omwana wo ne baziika kitaawo ne baziika maama wo baba baziise part of you agenda kendeera obulamu naawe obulamu nze nina abantu bemmanyi abafudde nga bwe yafiirwa mukyala we naye buli lunaku lwe yafiirwa omuntu n'abeerawo awo emyezi 3 mwaka n'emyaka 3 n'afa abamu bali mu depression ng'omuntu abeerawo naye ng'ali mu depression lwakufiirwa muntu depression obulumi bw'okufiirwa omuntu tebulina ddagala nti kati kanyendeko ewagundi munyumize osobola okuba ng'oliraanye abantu naye ng'olironera kati buli omubiri gwaffe Katonda yagukola nga gwewonya gwokka obulumi emyaka bwe gigenda giyitawo gwo gwennyini omubiri anti omulala agamba nti kufiirwa omuntu onaasula ku malaalo oyo mugwagwa kubanga abyogera abatannafiirwa era kyangu nnyo okugamba wano ffe twafiirwa kubanga oli kyayitamu tokimanyi nange bwe nayogeranga naye amalaala ago g'olaba galina memories z'abantu ezitagulwa ssente amalaala ago g'otunuulidde galiko obulamu bw'abantu obwafa lwakuba omuntu ono yavaawo amalaala ago g'olaba g'ogamba woofiirwa osula ku malaalo galiko essanyu ly'omuntu nga lyagenda nga teriridda kati gwe kubanga obwongo bwo bunafu nnyo you cannot think nze mbeera wano ewange 8 gwa kiro era abasirikale abo banneewuunya nenzigyayo entebe nentuulaawo wali obaddeko otulo ne tukubula Haji wali obaddeko mu nnyumba otulo ne tukubula kati nze otulo tumbula n'otuulaawo wabweru n'otuula wabweru nga kiki birowoozo n'ebirowoozo bikujjudde oba weetaaga ofuna omukazi byonna bya kisiru you cannot fake happiness you can't happiness tebagikuba kiraka byonna bya kisiru weetaagayo omukazi ojja muleeta omufuukira ekizibu gwe kennyini sooka owone olina okusooka ne weesootinga kati nze gino emyaka ogiraba 5 egijja myaka gyange ng'omuntu kweddaabulula nze Haji seetaaga ssente seetaaga mikwano nina nze kennyini ng'omuntu nina okukkiriza ekyabaawo ate sisobola kikkiriza mu bivumo waliwo kabaka wa India yazimbira mukazi we 7 wonders of the world ntaana gy'olaba erabikanga omuzikiti
abantu bangi bafiiriddwa abantu ne bakola ebintu naye nze singa nali nina amaanyi ne ssente wandikoza ki tatange nandimuzimbidde oba ki okakane oba waliwo embeera ne ŋŋamba naye oba twamuziika bubi oba amaziika gano twandigazzeemu kwegamba ng'olaba naye mu kuziika wali oba olina mmukolera ki taatawo bondi kitegeeza walina bondi nene ku taatawo okusinga ku baana abalala nze muzeeyi taata buli omu yali amwagala naye muzeeyi oyo omulaba nabeeranga naye everyday govanga ku muntu nga mwafuuka ba Luganda akeera ku makya kukubira nagamba nti ye teyalina TikTok teyalina Facebook ng'akeera nakwiraga Junior biki ebiri eyo nga nza mu briefing baana avuma oluusi nga musetinga benjagala nvumire nga mugamba nno muzeeyi omanyi nti omusajja musiru omanyi bye yayogedde talaba ye talinda bagajjangu tukole era nga daddi woba omwagazaako obuzibu genda ondoopa ewuwe nze bajjanga ne bandoopa omwana nga jjana naye gwe omanyi nti ekisajja ekyo Junior kisiru nze twayombako ne taata wange bubi nnyo guno nkwasembayo nzijukira nze ne muzeeyi wange twayombanga ewakera mami akimanyi ye yatutaasanga ekyandeetera ennyo okuyomba ne muzeeyi kuvuma mami waliwo yatuuka nga bafunye obutakkaanya nga always mba ku saidi ya maama wange ate nga dadde tumukola akakodyo ffenna tumunyigira ne tutamukubira bwakuba eyamuganda nange Bridget tamukwata bwakuba eyawine tamukwata bwakuba eyange kati nga ye mwennyini atandika okutwegulako maama wamme oyo ekizibu naye kyalina tantegeera ng'atandika okwennyonnyolako okitegeera ffe twayombanga ku bintu bya famire ati nakomawo ng'ewaka nga ndaba mami bambi munyiivu ne mugamba mami kiki ne baŋŋamba nti abadde wano ng'ayomba nga njja mulumba yonna gy'ali okitegeera kati bya bitwawe ebyatuyombyanga kati anti kuba kati ogenda kikolera ogenda kifunira ddagala ki because oli yafa kituufu nebaza nnyo muganda wange healing nebaza abalala bagamba oli depressed olina depression nedda siri depressed eyo si depression siri depressed era ambagamba ndi mawube okufiirwa si depression okufiirwa si kugwa ddalu abamu just they want to wandibanga wetaaga okukiringako somewhere abamu they want to use my situation for their own benefits so kiba kitegeeza kati buli ananvuma ne muddamu mba depressed abamu just they are opportunists they want to use yes munnaye kankubuli obanga weerwanirira you're right bagamba oli mulalu because anti wali akkiriza nti mulalu mu nsi eno of course bo kye baagala because obulalu bwange bukwataganirawo naawe okunvuma if I'm mad ng'okitegedde you're mad eddalu naligwa twawukanye sikyakola naawe kati haji gwe nga siri kugwangako nga sikuvumangako nga tetuyombangako haji because you give me respect. Respect has nothing to do with anybody's death. When you disrespect people, they will disrespect you. So gamba toli mulalu. You're not akale nzikiriza ndi mawube era nerinnya nali wadde mawube Junior Zolo. I have accepted. Nkubozeza bonna abagamba nti ndi mulalu. Mbalumbye maka gaabwe ntambula ne jambi yo ntambula neyogeza nzeka. Era baba balina kye bakoze eki. But tebamanyi gwe balumba today is not the Junior of yesterday. Era nina omuntu gwe nabadde nvuma abantu ne bakola amasimu ne ngana ennaku zino ng'oyiseewo nnyo obusungu ng'okozesa bungi. Oli Junior yafa. Aliwonze buli wonnumba omutima gwange gwekanga mangu nnyo. Walonda bekonga nkuumibwa amagye. Oloze ebbanga lyonna security mbadde sola gifuna. Nakyusaamu kati. I'm very serious. When I'm talking these days. Nali nnyo jooka. Abantu batwalira nnyo mu Junior oli owa comedy. Osigera. Kati I had now to become tough, a little bit toughen. Because waliwo abalowooza ati Junior bw'afiirwa kitaawe tugenda mukola kino. There are people who had that thinking. Nze mbeera nono nze omuntu gw'esasola ndooza kuvuma mu nsi yono Loni, best friend wange. Omanyi Loni byagumidde? Loni yatuukako ekiseera nga nakafiirwa muzeeyi wange nanga Junior nange
nze asinga okutegeera museno naye nange nkulemereddwa nawulira ennaku neŋŋamba olaba loni ono gwe mbadde naye okumala emyaka 6 atuuse okugamba nti anemereddwa bambi ndi muntu mubi ebyokaaba nabikomye nze nabirangako nga sifuluma nga nkaaba musajja tunaava ku mulimu abantu banaye baziika bagenda naye tebamanya what came after it was him yabaddewo kyova olaba mu nsi eno Junior buli kyenkola loni tayinza kubanga taliimu nze nene ennyumba yenyera zimba endala kubanga noonya kyemusasula mu nsi sikiraba ng'ovanga ku muntu okufiirwa kitaawo ng'obeera okaaba natuuka nga nemuvuma nga naye antamye nenga bwonna bwali kufiirwa kati omukwano gwo ng'akwagala tasobola kulekerera ekyo kyo kyennamala olaba Haji mukwano gwo tabulwayo lizoni emu gyateekawo asigale ng'akwatagana naawe okitegeera Haji oyinza okunyiiza nogamba naye Junior ono kwa Haji kati tukoze emyaka kumpi 5 Junior ono nkoze naye emyaka 5 ayinza okuba bambi ali depressed okitegeera naye nkoze ntya okumuyamba okitegeera kati then you a friend today mikwano gye tuyina kasita ategeera nti you are vulnerable afunayo n'abalala baleeta bakuvume to make your situation more miserable bo mu vulnerability yo mwe bafunira views ketukivume kituddemu osegera ketukivume ketukitankuula nti kikyategeera bulungi neewuunyiza mukwano gwange omu okuŋŋamba nti ndi mawube ekintu ekyo kyampisizza bubi Haji ebintu ebimu bisirikire naye nti nze neewuunyiza mukwano gwange okuŋŋamba nti ndi mawube n'atuula mu kamera naga nti oyo Junior mawube biri anyway kati omuntu eyandibadde agamba nti Junior ngenda kujjeewo ku Saturday tunyumyemu ABCD kati Junior ndowooza tusale empenda obeere ng'oterera kuba abalala bagamba nti oba ofune passport kubanga Uganda erabika ekulemeredde wow endowooza nayo omanyi buli omu asobola ow'endowooza ye buli omu asobola okuwendowooza osooke wewogomeko Uganda erabika eganye ekulemye osooke owummuleko abanaku balina endowooza z'ekigwagwa Uganda eganye etya nga ni maka gange era mpulira baga Junior botakyusa apisa zo ensene egenda kukuba njirinza where is it ebyo ebiboozi byonna nkuze mbiwulira waliwo abagamba oyo Junior babadde bamulaba lwa kitaawe mumuwemu emyaka 2 omwaka gomo eyo following ejja kuba egenze wendi waliwo naye bana abampa amagezi please mukwata amagezi mugawa abaana bammwe nze sajja wano ku social media kusanyusa muntu n'omu nze nkola binnyumira Haji okay saagala luno lugezigezi bannange no omuntu abagambye ofune passport simububi siina kye nnyenda kukyusaamu benvuma bonvuma nja kuvuma ebiruma nze ate n'okuwemula mpemula kubanga it's one of my art teweetaaga ewangula entalo nze Haji okugaa nti olinga kino nze kitange yabikubangawo nga webiri no gwe tobyetaaga anti ogenda okulaba ng'omuntu akususeeko n'omugana naye kaakati gwe olinga kino mbwayogera ebigambo ebitayisika mukama kale biyita mu kabina kati Junior mbufuna passport omuntu wabagambye funa passport aba takirese mu mutima lwaki tegifunira nnyina Bulaaya si kiddukiro ky'abalemeddwa ensi please don't make a Europe, America, Canada to be a garbage, a dumping site of idiots. Nafiirwa ng'omuntu omulala yenna waafiirwa. Era ne wabaawo omusiri agamba kati ebyo ebiboozi tubikooye. Kowe ebyange nabisigadde mukwano. Kwatamu. Ndowooza tugende. Abamu ne bagamba Junior linnyamu ninnyemu mbadde ndagawa. Nga ninyamu kuki. I'm going to just keep on doing what I'm supposed to do. Era nyenda kuva nondye break fast emotoka yange epakinze, I move with my security, I do my work. Okay. All right. The story I have given you, it is a story that so many people share. Eno story je kunyumiza
abantu bangi 80% in this country are going through the same thing I'm going through. Era ojja kulabawo commenting nga buli omu agamba bwe nafiirwa omwana wange nange obulamu, bwe nafiirwa tatange nange obulamu, bwe nafiirwa mamange saddamu kuba kyekimu. Yes, it is not happening to me alone. Muli bangi? Very many people are going through what I'm going through. Yeah, but and that does not qualify that I'm mad. No. It does not qualify that I'm depressed. Abantu bamwe definition ya depression tebagitegera. Omanyi omuntu ali depressed gwe nga myamwe psychologist. Depression. Do you know obeera n'enyiike ku mutima? Yenyiike ku mutima. That is depression. Even negative emotion is a part of good life. If you don't know, let me educate these boys. Okay. Obulumi bwe tuyitamu mu nsi nabo kiri part of obulamu obulungi. Katonda teyatonda bulamu nga bulungi bwokka. Olaba akalimike essaawa ako waliwo wekalaga ennaku waliwo wekalaga essanyu. Naye osaba busabi Katonda n'omugaa Katonda mbadde nsaba akalimi kange kalabe nga ssanyu lyeki. Kantwalire mu ssanyu. Tewali mu nsi muno atalaba nnaku. N'abagagga betwegomba waliwo ebintu ebibatiisa. They have their fears. Gobeera wano omunaku onoonya mitwalo ebiri omugagga alaba ddiru enkumi obugagga bwange empaka. Buli omu alina ka stress. Buli omu alina stress ye. Sudiru Lupaleria yafiirwa mutabani we Rajivu. Wali ozzeemu omulaba mu bantu ng'ayogera. That is the end of Sudiru. Era abamumanyi bonna bakugamba. The man isolated himself. Sudiru yayogera ekintu abantu kye bataategeera. Yagamba we should plan for death. Goloza Sudiru awulira atya ng'ayita mu kibuga ng'ebizimbe biwe biri olowooza ebyakate bikyamukolera. Goloze singa Sudiru bakira kwajero nga nti mutabani wo Rajivu okudda tobugagga bo bonna akola ki? Abuta. So buli omu kimukuba lulwe. N'abagagga kati eyo famire ya mwami Sudiru essanyu lyagenda. Era kati woba odiringa naye. Diringa naye ng'okimanyi. Kyalina kyayitamu. Omusajja kati yakyuka. Togamba nti Sudiru nga sikyamulaba. Sudiru nga sikyamulaba. Ng'omulaba akyayogera. Bintu birala. Okumanya bali otuuka ne ku speakiriza oti munyonyo today. N'olabanga n'ekiyongobero kikyaliwo. Okigera. Bakatumba Wamala ndowooza buli omu alina ebintu ebimu. Kati ate ye Jeno Katumba Wamala gwe Jeno watuukira okkaaba amaziga. Sajja watuukira ogamba kampumulamu. Golooza okufa kuliko Jeno ennaku eriko Jeno. Gwe tulaba Jeno Katumba Wamala abadde mu ntalo nnyingi alabye abafa alabye emirambo. Naye ate okufa kwa muwala we tekumanyirika. Toza buga ati Jeno akaaba atya. Bukenya oyo gw'olaba vice president yali musajja mutegeevu. Nga Bukenya bakwano be Obasanjo we Nigeria. Bukenya mubali basobola ofuga eggwanga lino yalimu. Yali vice president okumala emyaka 9 naye mutabani we Brian bwe yafa. That marked the end of Bukenya. Yakyukira ddala. Yatandika kubeera mabaala musajja watu yatuuka n'atandika okugera ebitakwatagana mutabani we. Era okumanya Bukenya yali agala mutabani we. Entaana ya mutabani we eri mu mulyango ng'oyingira. Wow. Buli wafuluma bw'ati. Kyayitamu kika. Entaana ya mutabani we Brian gy'asooka olaba. Naduli. Genda olaba ekitabo kya President Museveni ne Mustard Seed. Maama waabwe we yafa. What happened? Genda okisome ekikadde. Okufiirwa tekuliiko president. Muzeeyi Nadduli kati ye kyaliko ki? Kati Muzeeyi Nadduli. Tebyakyukamu. Muzeeyi Nadduli mutunuulire. Akyawanda nga bwe yawanda edda. Oyo Nadduli yatuulanga n'awanda. N'agamba bino eby'enaalemu tetujja bikkiriza. Naye Nadduli yasirika. Yamenyeka. Kyayitamu kika gwokuza omwana nga looya. Oyo omwana okimanyi yali agenda kubeera mu parliament. Kati bw'alaba kiripu za mutabani we Jjaka n'awulira ati. Taata wa Isima Mutabuliiki. Oyo teyakoma bakyamwogera nako. Ebyokufa tebibeeramu kabampaani. Omuntu muleka akongobage newe giba myaka 10 nze nalaba Muzeeyi Mutabuliiki nga Isima bamwebasizza wano. Leero Muzeeyi lwe yafa. Leero? Ekisubi zaali ssaawa 5 ogw'ekiro bambi. Okay. Katonda bwe yakola ki? Bwe yamujja mu bulamu bw'ensi eno ng'enkya bamutwala bweru. So teyasobola kukola ki? Naye bitonotono bye mujjukirako
tatange yali muntu nga ayogera amazima. Abantu bali balowooza mbu alwana entalo naye bambi yali ayagala nnyo ensi ye. Buli bwenguzi ate ye kye yayina nga waba takwagala akugamba. Kati nange bwendi yewe mba sikwagala nkugamba nti gundi wantama naye ate nze ekirungi kyennina nsonyiwa mangu siremera ku kintu. Kati bambi karakita eyo bambi gye yali ayina abantu baagala kujinda bamu ekitasoboka kubanga ye we yali operatingira wali walala. Playing field ndala kuyiyo ate naffe neyaffe endala nnyo. eri digito neri digito ate ina abaana abato aboogera bangi. Ignorance, lack of information nyingi. Okola research nojja noyogera ekintu embuzi nevaire mukati nebijungulula mu ddakiika. So kwake abantu bakedde mu church kusabira muzeeyi amitamale bambi. Kati kyengera ate mwasabidde kyengera mmwe mwasabiddewa? Affe we tuba tutegeka ku birthday nga 25. Kyengera yetegeka birthday? Tutegeka birthday. 25 November. Yes. 25 November we nazaalibwa nange. Twali twazaalibwa olunaku lwe lumu. Yakikola atya? Kati we nazaalibwa kati fate we tutegeka ki okusaba. N'omwaka guno tujja kulaba oba tunaaba nako kubanga ate mu December tuba ate n'okusaba kwa family okwabagenzi bonna mu kyalo. Family yammwe ekyali ku gundi bwetyo erina ekyali ennone eyo bwetyo. Family entono ezirina ebintu ebyo. Muzeeyi waffe Sali mwagala nnyo era mwebaza. Agezezaako okulaba nti ennone eyo ekola ki? Etambula yefe tubeerayo n'okusaba kw'abagenzi mu kyalo. Desemba nga 27. Si ku bantu kubeerabira n'omukasuka eyo. Ffe tetusobola kwerabira bantu baffe. Era waliwo eyaŋŋamba kitaawo yafa move on eyo topic kati tugiggalewo. Byangu okwogera ng'owo si ye yafa. Era byangu okwogera mu busiru bwo n'otamanya nti omuntu haji bw'ofiirwa omuntu gw'oyagala. Waliwo obulumi obutawona ng'ojja kufa nabwo mu ntaana. Tebiggwawo ebityo. Tebiggwa bwe bityo gwe nga bw'olowooza. Actually 80% of people abafiiriddwa abantu be baagala. One have lost interest in life. Two have isolated themselves. Three, their behaviors have changed. And some people have got even traumas. Haji omuntu bw'ojja n'omubikira nti gundi afudde. Oluusi abatakaabira oyo afudde. Abajjukiddemu omuntu we. 80% abantu ababeera ku maziika baba tebakaabira ono afudde. Babakaabirani. Wabula baba bajjukidde abantu baabwe. Abaafa. Bwe kiri. Osigera. Kati nze edda nga ndi muto nga bwe baŋŋamba nti omuntu afudde ku kyalo sigendayo. Naye kati we bajja wano ne baŋŋamba mwami Tamale gundi afudde wali waggulu. I feel bad. Okitegeera because kati nkitegeera nkirimu nsaasira abaana be. Osigera. Haji tewali muntu agenda kuwa baana bo ssanyu nga ggwe. Nze kitange yanjagala. Era ne video gye yasembayo okukola mu nsi yali adifendinga nze. Baali bagamba nti nabbasente ze ez'eddwaliro mbu Jerusalem saleze yampa bannange. Osigera. Kakati we babimugamba ne wabaawo abamu ku bafamily abasasula babbuloga mugende mugambe yabba ssente z'eddwaliro. My dad couldn't talk. Yabeeranga ku byuma. Naye yeekaka n'akwata essimu n'agikubira mwami Simon Muyanga interview eyo nagirabye. N'amugamba omwana wange oyo bamuwalana nnyo. Tanabba ku ssente. Tannakwata ku ssente zange. Kubanga nze waliwo ebintu bye nga ziri mmeka ezo zobba. Bagamba mmeka. Saategeera na muwendo oba zaali mmeka because I don't even know about that money. Because there are things I could know between me and my dad only. Era nze nga muzeeyi wange ajja n'aŋŋamba ebyo by'oŋŋambye ne mama wo tubimugamba. Nze ndabeeranga ne ssente za ddadi. Govanga ku muntu ati twabeeranga ffenna nga tukuba ffenna enseke. Nga tutambula abo. Abantu baali tebakimanyi lwaki tatange natambulanga nnyo naye lwaki yali anjagala nnyo. Nze yalina olulimi olukkakkamu.
mu kunoonya ssente. Okay. Anti ye muzeeyi bwe yamalanga okwogera n'omuntu ye nga tamanyi kumugamba nti omulimu gw'oyagala okumpa nsasula. Ye bambi training ye be bano Abaganda ab'edda Abakatuliki. Ye nga tasaba muntu ssente kimukakkanya awuliranga amuyisizaamu ki agamba kati omusajja bwe mugamba mpe ssente n'atampa mba nkoze eki mba nswadde. Kati nze yagambanga oli nti owange olwo yakoze twagalayo ku nkalu. Twagalayo ku nkalu kuba kati omulimu gw'ogenda okutuwa. Ekitegeeza gwe yali gundi. Ekyokubiri muzeeyi wange yalina nga entalo n'abo abali mu gavumenti nga njogera nabo nze baakubiranga nze. Omusajja ng'atuvuma yabadde ku biiti ne neegayirira. Gwe yeegaliriranga? Mukama wange ngenda kwogera naye. Waliwo olunaku lwe yavumako General Damulira oyo. N'avuma General Damulira bubi nnyo. General Damulira bambi nampita. Era mpaka nakati General mwebaza mukwano gwange nnyo. I felt bad. Nangamba Junior tuyina abaana naye ne mugaa tofaayo. General nze ngenda kwogera naye era ngenda mukuleetera wano. Manyi muzeeyi yayinanga enkola nga bw'omugamba omuntu gwe yavumye asooka kutwala misinde. Naye nze nga tantwala misinde mutima gwe ngagamba olaba Tamala ayogedde. Nemugaja muzeeyi jangu tugende eyo talina buzibu. Baanyumya ne bafuuka ab'emikwano up to now era naye mu kuziika General yakola ki? Yajja. Olulala yali ku program ng'akola program ng'alina omunene gwakola ki? Gwavuma. Kabangaliza amajezo 3 nezijja nezisalako ki? Radio. Studio. Nenziruka gwe nemugaa Daddy bagenda tukwata amagye kali bweru. Yali ne mwami Javira oyo. Mwami Javira agenda bweru yali modoleto. Javira. Javira agenda bweru. Yagenda bweru yagenda mu America. Okay. N'alingiza bweru nga kituufu kwegali. Nakola mwana wange tuwedde. Bagenda kunsiba naye tebagenda kunsiba nga ndi mu ngoye. Kanne yambula engoye abantu bonna bategee gavumenti y'enjozi. Mirundi. Olutalo lunawo lwali awo. Olutalo lwenzijukira ava ku NBS. Lwava ku NBS. Nali ndi mu hostel Makerere nze namutegeeranga omanyi muzeeyi yalinganga nze nga bw'avaako waya oyinza okugamba mulalu. Kati baali mu meeting ne mwami Kini Kalisa. Mwami Kini Kalisa n'amugamba nti abantu bali boovuma batuwaabidde mu kooti bambi balekeemu baweemu ki? Space. Ye alowooza nti mwami Kini Kalisa yalidde ssente mu bali amuseetinze. Ate nga kirabika si bwe kyakola ki? Si bwe kyali. Ekizibu bambi muzeeyi yalina abantu abamuwanga information abamu nga babi. Ng'oluusi information gye bamuwa ku bantu omanyi osobola okubeera n'abantu nagamba nti omuntu oyo omulaba mubi. Naye naawe kati ate we bagambidde nti mubi ne wayitawo wiiki bbiri ate n'akola ekintu noga kati kituufu n'obigattagatta. Nankubira naŋŋamba Tamale oli wankwetaaga. Yali tankubirangako bw'ati. Nenzija ku NBS. Namusanga akutte wansi naye waggulu. Nemugamba muzeeyi tusooke tugende. Ne tugenda mu mmotoka ng'ayomba nga tawuliriza. Mba nnyenda. Naye mu mmotoka mwami Kini Kalisa nankubira. Nnyini wa NBS semusaagikwata. Ne tutuuka mpaka waka. Naŋŋamba taatawo ekintu kye mbadde mugamba takitegedde. Naye mu bulamu bw'ensi eno gwe gwasinga okwagala gwasobola omunnyonnyola ekintu kino n'enkola ki? N'akitegeera. Naŋŋamba eno bizinesi. Abasajja bali mu gavumenti batulopye mu kooti. Nagezaako okukimunnyonnyola yagaana. Ng'alaba kale yalinga akikkiriza waliwo n'olunaku lumu we twakeera nga agenze asisenkanye Minisita Balamu asisenkanye Bajjo ku Kabira Country Club nga tumalirize nkyaddayo ku NBS baddemu bakole ki? Bakole. Simanya ani yamukubira simu kumugamba bigambo. Olulala incident gye nzijukira ku muzeeyi we bamugoba mu State House. Ye bamugobera ki mu State House? Muzeeyi yamala wiiki bbiri nga takola.
State House eyo obuzibu bwava abali mu Bukedde ba New Vision jukira yali munamali wa president kati nga president ya muzeeye ebifaananyi bakuba president ku mikolo president yennyini yamulonderamu ekifaananyi ekyo kino kyenkola ki kyenjagala because waliwo ebifaananyi edda bakubanga president ng'abaana be tebikola ki tebibasanyusa ndoza nga bagamba taata waabwe nti n'ebifaananyi ennaku zino bakubanga okaddiye tubulabe tewakyali kifaananyi kya president kifulumanga biri ebyedda tumusanze n'omukuba ki n'omukuba bukubi ennaku zino atambula ne ttiimu ye era kati SF okusanga okutta essimu kyokuba president guza lwaki ebifaananyi byakendeera ebyo ebyali bemulabisanga akadde kati birina okubeera nga biri ki nga biteeketeeke kati alabika yafunamu obuzibu ne bana abaali eno mu New Vision kubanga ye bw'amala okukwata ebifaananyi yabiwanga ki New Vision ndowooza n'afunamu ki kati nga bano bateekeramu ddala ebifaananyi ono byatabagambye sabotage kati president yaba asoma amawulire agenda olaba ebifaananyi nga bikulu nnyo nga namugamba nakugambye kino jagala bitototo lwaki ateekayo bino kati nga muzeeyi ate obusungu aboolekeza bali abaki abasabotage nga bali omwo mu New Vision banyo ne mwami Kabushenga olutalo lwali luvaawo kwe kugira gundi Kabushenga nga amuli bubi nekkulubya kwabe bali responsible ye yakwatanga bifaananyi oba story ya president ebintu tetwategera gye byava twawuliranga Kabushenga kulubya akasajjaako olunaku lumu muzeeyi aba ali wano muzeeyi yali ku rediyo ne bamubuuza ekibuuzo nti First Lady agenda kuva e Karamoja nga minister State House temumisinge muzeeyi naga nti First Lady amaanyi ge agajja wa babwe president ye president amaanyi ge agajja waki wa abantu statement eyo yanyiiza nnyo First Lady abagiwandiika mu mawulire baagamba nti muzeeyi avumyani First Lady president n'amukubira essimu yali naawe waka president yali agenda na Namugongo namugamba Mr. Mirundi naliwo namugamba Mr. Mirundi I want you to write an apology eri First Lady yamugamba bajje bagiwandiike bonna apology agende wa First Lady daddy agende wa president bawandiikire First Lady apology abo ye president amanyi oli byakola ki byayagala efulumire mu mawulire nti yeetonze nga bagenda nga bagiwandiika apology yafuluma omukulu aba abikula amawulire talaba apology ya muzeeyi bakaliro kamususeeko bali nga ababukedde be babisabotage nga tebabiteekayo bagano giteekamu bagano biteekayo musajja nagamba apology twagikoze kati bali abakola ne president ate abali bataagala daddi ne baga president twagamba n'oyo omusajja munyoomi nnyo tasobola takola apology zagamba kumbe bagikoze eki bambi naye n'atuuka n'anyiiga n'abuuza apology yange n'abeera nga takola daddi yamala wiiki nga 3 nga tagenda ku mulimu ng'abeera waka ne bamukubira essimu nga bamukubira essimu banne nga the number you have got is currently switched off please try again later n'agituga mpaka ebasindika General Sabit by that time yali deputy wa SFC nga president yakoze eki amutumizza kubanga I think General Nalweyiso ye yali supervisor we kati ndowooza oba jeno banaga president nti omuntu ono amaze ebbanga nga takola ki tumukubira amasimu takola ki kyokka ali ku ledi atukola ki atuvuma ne bamuyita mu meeting General Sabit n'amugamba nti tubeera mu meeting kakkana gwe tokola ki kubanga muzeeyi bamujjuzza dda president gwe beera mukkakkamu naye nga daddi yali abaddeko mukkakkamu era ekyasinga okunnuma butagenda naye kubanga nze singa namutuula kumpi nandibadde mukakkanya muzeeyi mpolampola kwalinga nze bwatuka mangu kati byonna ng'abiwulira abantu be yakolanga nabo bambi bonna nga babyogera ewa president kyamuyisa bubi naye baba bamaze okwogera Andrew Mwenda kyava agamba president nti I know you like this man so much appoint him RDC of Kampala kati muzeeyi Andrew Mwenda
baali tebeyagala nga balina competition zaabwe ng'abamaki abamawulire ate nga Andu Mwenda abeera avuma president ng'ate muzeeyi ya defending ani nga bw'oba ng'ovuma Besigye ate n'osanga Dr. Besigye ng'ate ali mu meeting ekugoba yabwatuka ku Andu Mwenda olw'omugamba bamuwe RDC bakwata mukwate okay kati president n'agamba nti kati ntegedde leero oli mulalu bulijjo olaba otuuse okulwanira wendi kati that was the collapse of everything kati n'anyiigira ddala he felt betrayed he felt nti obulamu bwe bwonna yali abumaze because yali mu opposition ng'asobola okufuuka MP naye kati yatunuulira kaaliya ye ne byazimbye ye mu bulamu bwe yali takimanyi nti President Museveni asobola omugoba ekyamazima dda President yali amwagala nnyo era ekyo ekintu kyatta obwongo bwe ya becoming traumatized dadi awo obuzibu bwonna muzeeyi okutandika okufuuka kuvuma abantu nnyo kola ki obusungu bwava kweyo incident eyo yabeerawo dadi yali yeetaaga okugenda mu bantu abamutegeera waliwo ekintu ekikubaako mu nsi notakyerabira era buli we yayogera nga amulabanga ng'obusungu obwo bukola ki budda sungu yalina bungi ku Kabushenga yaŋŋamba mwana wange meeting eyo buli wenjijjukira nga ndaba abantu be nakola nabo nga sina kyembakoze banjogerera bubi ewa mukama wange mu gavumenti gye nali nsaaviiza emyaka kumpi 2014 nga ndaba buli kye nazimba oluseke baluzibye buli kye yali azimbye kyonna kyali kikola pusinze ku olwo because head of state bwakuvaamu oba owedde ate oba onaakola ki oba owedde baaba kati bwe yavaayo n'afuna bano omanyi tewabaawo awo bantu bajja beefuula mikwano gyo naye nga si mikwano gyo nga bajja bamuga Lwaboogo oyo yakuleetedde ebizibu byonna bannange kati ate n'akuba first family kitegeera nga tamanyi nti ate buli woyongera okuba first family byonooneka ate byongera kwonooneka oli kuba oli Lwaboogo omukoddomi wa president kati kwegamba embeera n'ebeera bwetyo naye Kabushenga ne bamufulumya mu vision nze bambi kali ka pressure ke oba yafulumya abantu bangi kubanga president naye yatuuka ekiseera ate n'ategeera nti ono byali amugamba byali bituufu okitegera president yatuuka ekiseera nga dadi byayogera bituufu yatuuka n'abyezuulira after time ng'ebimu bituufu kyova olaba muzeeyi ye kye yali alina okukola ekyali ekizibu was to first cool down oli abeerabira abantu be naye yatuuka president n'abeerabira nti enguzi yaliwo kayi muzeeyi teyayogera nga kintu ky'atalinaako wino kubanga ndowooza ebbanga lyamala mu state house ery'emyaka 14 yamanya nga buli system nga bwetambula ababbi bakola batya president bamukola batya bikiso emirimu gye gyalinga mizibu naye kati ate yeye n'atuuka n'agamba nze nkolera Museveni simanyi bana gavumenti sigikolera kati yali ategeeza kyata anti General Muhoozi General Sale Musale byonna ebyaliwo ate bo tebamukyawa ate bo baatuuka ne baba nga bagamba kale ekyaliwo kyakola ki naye president tasobola kukola ki kukyawa sigala ng'okola ki ng'okola oli waffe biki kati kyovula nga yafunagana ate amaanyi agakola ki agakola kubanga ate bali bo tebasobola kuki first family yali emwagala nnyo bano abalala kati ate olutalo n'aluggula ku mwami Lwaboogo yekka ng'ate bano bo bakola ki naye nga buli we tugenda bamugamba nti ekya mwami Lwaboogo kireke naye nga tasobola kubanga yamulinako obusungu eri mu state house byonna ebyakola ki ebyaliwo it was only thing ekyaleetera ddala obuzibu kati nawe yakulema okuulinga ku Lwaboogo meeting eri yali nkambwe yakuba obwongo bwe ekisegeera I understand him n'okireka natuuka taata ne mmutegeera ne mmanya nti tewali muntu ya defendinga gavumenti eno nga Mwami Tamale Mirundi era y'omu ku ba gavumenti abaali baagalwa nga muzeeyi bw'aba atambula ku street n'aba opposition bakkiriza nti akasajja kakola ki koogera naye tosobola kuba nti bamusasula ki bwe batyo
yagamba kale singa bangoba bulungi ne banga nti omanyi mwami Tamale tukuwadde send off package bweti ne kakati sente kati enyondo zino yali atambulanga nazo byaddala oba kuba na twalaba wali fananyi nga akutta akayondo byali byaddala oba Daddy yatambulanga n'ennyondo kitofu yatambulanga n'asidi muzeeyi ng'owa traffic bw'amuyimiriza oba ogenda kulaba katemba atali musasulire nga bw'oyimiriza emmotoka ye abeerayo emabega ng'asirise lumu twali tugenda owa traffic n'ayimiriza benzi ye Masaka ekya traffic ne kibuza mulagawa genda bibuze nnyo ku musajja gwe nga ye bw'atyo bw'ali musajja waki wa comedy ngajjula mangu olunaku lumu baakuba muganda wange Bridget ku ssomero gye twasomeranga muzeeyi kye nali nsinga omwagalako nga bw'omugamba nti omusomesa yakkubye asitukirawo ajja mmubuulira lwaki atukuba era nga agambirawo oyo omusomesa wambabazi kyekimukubisa abaana bange awagira Besigye ffe tataffe teyagalangako tukuba kyovula banze ekyejjo nina kingi oyina ekyejjo nze Haji muzeeyi baakubako muganda wange oyo Bridget emboko zaali yali ejo kuba na blanketi 2 ne tugenda ku bosi ne tumugamba Daddy baatukubye yava mu State House emisinde najja kolo tetwasoma kutukuba nze my dad nga bwajja ku visitation kati nga sciences aziyuzaako anti nafunanga mwenda mu chemistry mwenda mu physics mwenda mu maths mwenda mu ebyo bi science ngagamba nange bino nabigwa mwana wange nabiyuza era kati goli mwana wange ddala nkitegedde tuwetaga DNA nga tusigaza history literature bino bi CRE bitwakola ki kati naye mama we yamukontrolinga ngati muzeeyi yali agala nnyo mami anti mami ye ngena ali violent naye ngate waka Daddy woba wali oyagala okumulaba nga ewaka ngozo gamba si yava okuyomba Daddy yali atya mami ada mami we si violent nga amutya bwoti yali amuwa respect nnyo era nga woba oyagala kulaba Daddy nga asirise ng'atula wali mu kasonda ewaka asooka kumusa maama wo waali ne mugaa waali ng'atula wali n'asoma amawulire yali amwagala nnyo ate ze ennaku ze bambi ezasemba jjukira maama ye yamujjanjaba mu ddwaliro ezo ennaku ze ezasembayo nga muzeeyi agenda kufa muzeeyi yakolanga ebintu nenkola ki nemwewuunya yagambanga bannange mbabuulire baana bange munzijanjabye naye nze sigenda vaano nga ndi mulamu actually bwe tumujja tumutwale mu ddwaliro yatugamba mutawaanira bwereere bamalayika bazze edda ne bakola ki ne bantwala tumalirize Seiko wamulabye Juma Seiko Juma Seiko ayagala mwana we Juma Seiko akuba bali Juma Seiko akuba bali akuba bufumbo bwani kulaga nti desire mukazi kiwowongole go kabiro okayanira otyo omwana nga bano bamaze okwewasa nga bulijjo tamukayanira Juma Seiko akuba mbaga y'abaana akuba kapo goyinza okuba wakawasa omukazi nga abantu ku kyalo mukaaga bakayanira abaana yaba akyali mukazi kati Juma Seiko emyaka desire gyamaze nga bulijjo tamukayanira yamukayanidde embaga ebaddewo ye waaba omwana wuwe kyetaaga kuvaayo mu public omukazi bamuleke abakazi bonna babaako ne gye bayise babaako wamma ne gye bayise gyenvudde waabwe bwayagala mwana buyagana DNA desire yagana DNA abuzaabuza ezo emboozi abantu tebannagenda nakuwa ne munu ne bano abantu muli lwaki mulina emitima emibi abantu bakewasa neya ne munu otandise kayanira baana akuba ono imagi nti gwe wange olowooza otutte naye ekintu kyotutte twanaaba n'abadda kyaliko ono omwana Levikison mwana muto awasizza mukyala we oleeta bya DNA obadde n'emyaka emeka nga togisaba nammwe mutuleke ye obuyambi abadde abuwaayo ye bannaye abadde awaayo ku buyambi lwaki teyamusaba dda
omwana abadde mu America emyaka emeka Juma Seeko tamanyi passport gye ziri era alinze desire dde era atandika ebintu bye nena mwena bwate wakaddu ba ex tubatamiza one omwana wakaddu ebyo byonna babisoma bajja nakugamba nti wa Junior nzaabulako nti n'omwana oyo waatulyawo nga ne lwasaze kuba mbaga ya mwana ono Levixon bagala gikuba natula ne Levixon tumugamba Levixon twatula ku Nonivi n'omugamba oti ne mugala Levixon lwaki owasiza omukyalo ono nangamba Junior omukyala omanyi waliwo omukazi gw'otunuulira nga past ye tekugasa the ingredient in that woman nze naana ekiwala bakiyita Aliana Sebunya kyajja wano ng'ekisaaga kimazeewo olunaku bbiri ng'ekiwala ne kinsuula eddalu mba nyenda kukiwasa nekiga akyanzaalidde n'omwana ate ne bakinzibako ani yakibba waliwo ekivubuka bakiyita Edwin Smile Edwin kyekyakibba nintabuka haji nabeera wano nga ngamba waliwo abakazi nga kati desire oyo she is not an ordinary woman gwe nga bw'omulaba ebirungo byalina era Levixon wammalya kintu kyo tewaba kusuza lya sukaaliwo n'okulya baga akatali kabbo bugumba okola ki sula mu lujja kati Seiko ono akuba mbaga y'abaana kuba gye yafubutuse embaga yamulumye abadde ayina obudde bw'okusolovinga ebintu by'abaana be ono omuvubuka Levixon tannagambako nti omwana we amwagala ye yawasizza mukazi we let them be tesaagala nnyo ex alemera ku muntu bannange kuswaza omukazi ye taabeereko na bulamu bwe Desire yagenda mu America n'akyusa obulamu mukazi wattu ekyamutuukako it was traumatizing era ne ku honeymoon temumulese kumalamu nnaku 2 omwana waabawuwo kwata bukwasi genda mu bannamateeka kooti yeragira DNA it's court not people si mawulire tweyanza nnyo tweyanze ngebwe tubadde tugenda kusukawo tulabagane next time